byatasanide kwogera mwetaaga wano. Mike Mukula nkwetaaga wano. Video tugenda gikwata mpola neetagako the Inspector General of Police Mukulu Okoth Ochola nkwetaaga ku video eno. Njagala ke bitongole by'okwerinda byonna na buli muntu yenna ajja ku video tugitandike. Ndowooza lero katugende ku Kigulalogi butereevu bwe tugenda ku kivutwa ku Kigulalogi tutandike video mu butongole. Era ntumiddeko mwenna abanyumirwa Ekigulalogi mu buli video gye mba nkoze nti mwebale kukitambuza na kukisaasaanya. Ekigulalogi kya leero nno njagala kikwata kuli muntu yenna gy'osinzira okulabira akatambi kano nti njagala kikukke mu vi, njagala kikuyingire mu mutwe okiwulire bulungi nnyo. Ekigulalogi kya leero lwaki ngenda kola Ekigulalogi kino nga tekyawula muntu yenna olw'ensonga abantu abasinga obungi muri mu mbeera nga simu mwagyeteekamu ate ng'okugivaamu kyetaaga okuba nga mumina omuntu ababuulirira ne muteegera butya musobola okuva mu mbeera eriwo. Mu Kigulalogi kya leero njagala tuyige ku kintu kye bayita okwebeereramu mu mbeera yonna ennungi oba embi. Oli eyo omuntu yandikugambye nti zikusanze naye enki ezikusanze. Waliwo ze tuyita embeera embi n'embeera ennungi. Embeera ennungi ye muntu ng'ali mirembe gye talina kimutawaanya. Oyo endowooza yebeera ndala nnyo. N'omuntu ng'ali mu mbeera embi nga yamusanze oyo naye abeera mu mbeera ndala nnyo. Ebiseera ebisinga nti omuntu bw'abeera ng'ali bulungi talowooza nti eriyo abantu abali bubi era talowooza nti waliwo omuntu alina ekizibu. Yalowooza ye waali embeera ennungi. So ng'omuntu alina ekizibu bw'afuna ekizibu alowooza nti buli muntu yenna amuvuddeko teri muntu asobola muyamba ate ng'ekyo kyo kiyinza okuba nga kituufu. Naye olwoya lw'omunnyindo lwekula wekka gwe kennyini gw'olina okwekwatakwata ne weekumaakuma n'osobola okuva mu mbeera eyo. Naye ebiseera ebisinga nti omuntu bw'abeera mu mbeera ennungi talowooza nnyo ng'omuntu ali mu mbeera embi. Omuntu ali mu mbeera embi bw'oba okozesa engalabi obulungi nnyo osobola okuba nga osobola okulowooza bulungi nnyo naye ekizibu kyakusabya olowoozezza mu nkola. Omuntu nga mugagga aba ne puroguramu ntono nnyo nkiddamu. Omuntu ng'alina obuuma abeera ne puroguramu ntono nnyo era ziba zaakubalira ku ngalo. Naye omuntu nga mwavu mponga byoya abeera ne puroguramu nnyingi ezikulaakulanya ez'amakulu naye ng'ekizisibye talina buuma. Kati abantu babiri banjawulo. Naye ate ekikwewunyisa nti omuntu ali mu kizibu omwavu abeera ne puroguramu nnyingi mwattu bw'akwata ku buuma buno b'ensimbi ekibuza puroguramu zonna z'abadde alowoozaako kiba kiki? Linda naakikubuulira edda. Tulikyali mu Kigulalogi. Byampuna nno ng'omuwulu amulisa ku makuba ki ku mawulu. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Ebiseera ebisinga njala nnyo otegeeza bannayuganda nti bw'obanga ofunye ekizibu sooka otuule okkirize nti ekizibu nkifunye era bw'omala okukkiriza onoonye butya bw'ogenda okivaamu. Ebiseera ebisinga abantu bangi nnyo bwe bafuna obuzibu beekubagiza naye ng'okwekubagiza tekirina kikigenda kukuyamba okuggyako okkunyiika emmeeme. Omuntu yenna kasitanyiika emmeeme ye naaba nga takyasobola kweyamba awava obukolya n'okukomba essowaani. So nga ate abantu abasinga obungi bwe bafuna ebizibu bino basinzira ku bizibu bino okufuna amaanyi agabajja mu nvubo ne batandika okukola ebyewuunyisa. Njala kuwaako ekyokulabirako. Bw'obanga omuntu ofunye ebizibu nga wava mu mbeera mbi n'omuntu ataava mu mbeera mbi temuyisibwa kyekimu. Omuntu atamanyira kalukano bakola ayisibwa bubi nnyo okusinga omuntu yamanyira kalukano kola. Embeera zombi bbiri tezibakuba kyekimu baawukana. Njala kwogera nnyo ku muntu nkugambe muganda wange bw'obanga ofunye embeera embi ng'ogiyiseemu oba ng'okyagirimu ekuwa obuvumu n'obugumu okusituka okole ekyo ky'olina okukola osobole okufunamu okusinga okuwekubagiza. Lwaki? Abantu bangi ngenda bawo ekyokulabirako. Tulaba social media ne tulaba TV mainstream media ne radio stations.
sirabangayo muntu yali azze n'agamba nti nza anatandika ng'ebyobugagga weebiri buli omu akugamba natandikira mu mbeera mbi muzeeyi ensimbi nga zimweta kuza lujjo maama ng'alina kadeemo butyo munnange n'okusoma tetwasoma naye nze mukama yanfujjako eddusu n'ampa amaanyi n'entandika okukola bwe bugagga buno naye kiba kizibu nnyo okusanga TV radio social media ng'omwana omugagga azinaga nti nze ndibwe nti kizibu kubanga talina ati wakkola awe bayita bansanga bisibe era nsanga bisibe tasobola kukuba bugagga bwa muzeeyi we buyita mu lujja so nga ate omwana omukakaalukanye yakola ng'asinzidde ku mbeera embi asobola okukuma obugagga bwe oba asobola okububeeramu ebbanga lyonna kati njala kugamba buli muntu yenna gy'oli tebangayo omuntu akumalamu amaanyi mu mbeera mw'oli ng'oli mu kukola abasekerera akola ate be bambe basekerera omuntu atali mu kukola abasekerera omuntu ali mu kukola era be bantu bamwe basekerera muntu ali mu kukola ki ali mu kukola naye ate bw'omala n'oggusa ekintu ky'okola ate be bantu bamwe babanoonya ensimbi bagende bakutandika okukuloga oba okukwogerera n'okukubira emimiro ku bintu by'ofunye mu bulamu obwo kati ngenda kugamba bw'eti buli kizibu ky'otuukamu ng'okituuseemu kifuula ekyokulwanyisa eky'amaanyi ekikwongera mu bulamu obwo abagagga bangi betumanyi nga bakoleredde obulamu bwabwe nga basinzidde ku background eza famire zaabwe n'obunaku bayitamu okukola ne batuuka we balina okubasaazi bwe bali bw'osanganga embaatakabuzi oba embuzi bitanga ng'eri ku social media eyogerera omuntu eyekoleredde n'atuuka waali naye ng'amwogera tasobola kukulaga yiwaasuba be bantu betugamba nti zezembuzi ezimu ezaabula tembawanga budde kubanga omweyogereze takusuuza kayanzi omuntu atakuliisa takuyigulanga ttama omuntu atakupangirisiza nnyumba takuyigula ttama omuntu atakwambaza takuyigulanga ttama njala kugamba ekigambo kimu ebigambo tebikulemesanga byakola sigala maaso ng'okola kubanga bw'oba tolina teri agenda kukwagala era bakwagala olina kati mu mbeere bw'omanya tebakwagala olina ate teboogera ku muntu atalina nkiddamu teboogera ku muntu atalina eva boogera ku muntu alina kati singa abalina baali tebaliiwo enkwezi ngezandibadde zoogera ku ki wenkugambira nti kola ofune buli kyofuna aboogera boogere kasitoba nga gogenda mu maaso ebintu bino tubibagamba mubiraba ne mwebuzaabuza nga bafuka banaaba naye ng'ate mbimanya ebituufu ennewombeka gye wewombeka ng'ogenda okwewola ensimbi w'omuntu bwe buvumu bw'oba otwala otandika okunoonya ekyokukola okole lekera okufukaamirira abantu ng'obeewolako naye ng'ate naawe osobola okugenda n'okola kubanga olina engalo olina emikono olaba n'abalema abatalina mikono bagenda ku kkubo ne basabiriza ogwo nagwo mulimu olaba n'abalema abamu bagenda mu nnimiro ne balima ogwo nagwo mulimu eriyo abalema nga balina n'ennyumba z'abapangisa naye gwe omusajja omukulu alina emikono ebiri amagulu abiri nga tolina wadde omuzigo omufumusula embuzi nga tolina maka kitegeeza tolina value omuntu yenna owa bulijjo batolese mukolo mabega obeera nsanga bisibe era ojja sanga bisibe ojja kukomekkereza ng'okuba emimiro mpaka lw'olifa ensi kukola si kuleekaana ate si buli alina nti agenda kugamba nti alina ebiseera ebisinga abalina ssente teboogera ate abatalina ssente baasama nnyo kiddamu abalina ensimbi teboogera naye abatalina ssente mukwasama teriyo abakwatira nsawo nkinoonyerezeeko omuntu ng'alina ssente ze nga si zaakwogerera taleekaana n'abantu naye oyo atalina ssente ng'alinawo obugolo aleekaana nnyo era ayagala nnyo papulika emanye nti alina ssente naye nga talina adde n'ekikumi kati muganda wange njala kugamba wonna wooli fuba okulaba nga okolerera obusajja bwo n'obukazi bwo osobole okutuuka wootuuse olw'ensonga nti mbegeraako mpuliriza bulungi mbegeraako taba na choice kubanga aba asawusabi naye yebegedde
yaba ne choice ebitole bemmere bimeka byalina okulya kati muganda ejjana kugamba omuntu alina ssente taba na bigambo bingi abeera na bikolwa omuntu atalina ssente yalina ebigambo ebingi era nga talina bikolwa buli muntu gw'osanga ng'ali mu kwedaga ku social media simayirina ssente ne mmotoka oyo si mugagga omugagga tayogera omugagga akola bikolwa oza mukitegedde tufundikidde ekigulalo gikyaleero katugende ku program entuufu eyatuleese kale buti ombalamusizaako omulundi ogwokubiri nga tuvudde mu kigulalo gikyaleero mmanyi eriyo bekigenda okunyiiza naye nze byange bwe nti bwe mbyogera n'embirekaano abasinga obungi ne mbisanga ate oluvannyuma nga bituufu kati saagala bamalirako budde ogwange ngukoze tutandikidde wa tugenda tutandikira wano mukulu Mike Mukula wonna wooli akatambi kano kajja kusangayo ebigambo bingi bitutuuseeko gye mwabaddeeyo nga musugumbiza nga bakimezezza okw'omusana n'otandika okuwoloboka n'okuyiika ebigambo bingi nnyo mwatuuse n'okugamba nti abaganda mbwa naye mukulu Mike Mukula njala kukujjukiza nti ekiyinula ennyana kiva mu kibeere ebigambo obyogera ku ttaka lya Buganda abaganda si basiru okusirika nedda kiringa omubbi bwanajja mu makaago n'akuteeka chini ya bulinzi nga yalina emmundu okubeera n'emmundu ng'oli mu maka g'omuntu ng'omuwambire kitegeeza nti amaka gabagago era amateeka bwe gajja oyinza bajja nnyini nnyumba ejja mmuddira ate gwe bakwata mukama wange oyogedde ebigambo bingi naye ekigambo ky'okuyisa olugaayo mu baganda ng'obavuma muganda wange genda mpola kubanga tokimanyi gw'omu ku bantu abatateekeddwa adde okuyimirira wantu wonna ng'oyogera ekigambo kyonna kubanga tori credible Mike Mukula tori credible kwogera ku kintu kyonna mu ggwanga kubanga gw'omu ku bantu ababbi mu ggwanga gw'omu ku bantu ababbi mu ggwanga bamanyikiddwa a typical thief and you are among the corrupt officers in the NRM regime. You don't have any audacity in any part of the country to speak on behalf of Ugandans because you're a thief. First and foremost, gwamu ku bantu ababba ssente za gavi wabba 1.8 billion Ugandan shillings n'ozibba musaga omwali ne Teddy Sezi kyeye oluvannyuma g'omwajjawo nga mulowooza nti ayinza okwabya bamayi olw'okuba yali munnamawulire ne ssente nnyingi nnyo zozobba olina ebizikolobero bingi nnyo naye okutandika okuyita abaganda embwa n'okujerega ekibiina kya National Platform ngoga nti mwina mbambega winno mwina mbambega but bw'oba ogamba nti wasoma P1 B nga wagiyita njala kugamba ekigambo kimu yawula wakati w'ekitakambagga wakati w'eppera n'entula gw'okuba nti ekibiina kya National Labourers Movement kyowagira ne remember you once a rebel leader waliko omuyeekera aro group label leader waliko omuyekera so being right now in NRM doesn't clean you up that you were criminal once you were rebel leader of Aro boys wali muyekera ero kimanyiddwa eno NRM yagijja mu bujjulo okuba nti NRM yababbi ever NRM bayitinga ababbi okubeera mu kibiina kyayo so calling Baganda dogs at this particular moment, it's a crime against Uganda because you are supporting Museveni's son, who's not supposed to stand anywhere in Uganda because he's a foreigner. That is a mistake. Ekyo njagadde kukulabula. Okumanya oli mubbi. Neno gye mwataddewo mu Simanyi Patriotic League. A younger group of 4 to 5 young boys came to you with this motion nga baagala kuligestalinga pate yaabwe ne bajja bakubuuzaako
kyetagisa na biki byetagisa okukola political party. Abaana bano era wabayite mabega watuusiza batukukubuuza nga tonyega gwe kennyini wavuddeyo n'okozesa ate right z'abaana bano okuziteeka n'ozifuula ne mufuula muhozi MK project ne mugifuula Patriotic League. Naye the real fact is Patriotic League Party ya formingibwa abavubuka bana era nga the rightful owner wa party eno y'omu ku bayita Albert Nuwagaba. Albert Muwagaba ye yatwala proposal eno ewa Mike Mukula naye bana baye bagifuddemu national package and political kuba nti kali akapati tebakataddewo. So Mike Mukula buli kimu kibba bubbi ora mwasobodde n'okubba erinnya ly'ekibiina ky'omuntu kyeyabaleeki yakuleetera justice okiyite mbuyiso baweeko ku magezi wakifudde nakyo n'okibba kubanga mwabbi ekibiina ky'omwana bamuta Albert Nuwagaba bebaleeta ekintu kino gwe kennyini ne mutandika mwakijje muhozi project mwekifuula ate mwakifudde Patriotic League naye ng'ate mwaganya oteekawo kali akapate kubanga banyini kyo badde bajja kujja bakuba endulu ne kati nze nga bwe ndi okuexpose nga babasajja mmwe Mike Mukula obubbi bwo otuuka n'okubba proposal z'abaana. And I'm here to inform the public that the newly or the rebrand from Horse Project to Patriotic League, this brand doesn't belong to Mohoz or Mohoz Project. There are 4 young boys who went to Mike Mukula to give the the 4 young boys who went to Mike Mukula's place asking for advice on how they can register their party in the names of Patriotic League Party. But later Mike Mukula took away the rights from these boys and sold the name or the party to Muhozi Project. That's why they branded MK Project to Patriotic League Party. The rightful owner of this name is known as Albert Nuwagaba and his colleagues. So mabuli kimu kibba bubbi temulina kintu kyemusobola okukola nga kyammwe naye eto tugenda gendayo nze njagadde kulabula ku bigabo by'oyogedde n'ogerega Abaganda nti balinga mbwa. Yes, right now we are dogs. But very soon, we shall turn to our normal ways. And everyone will pay back. Mujja kusasula. Okitegedde bulungi? Mujja kusasula. No worries. Gwe nkumaze. Kati njagala message eno endala egende kuba tukyali wano tulinga bali mu kigulalo ky'amawulire. Njagala kuwoninga omwami gwe bayita Kabona Jumba. Mukulu Kabona Jumba ne mukyala wo Kolanama eno message njagala bagibasaliremu bagende batuukeko. Mukulu Kabona Jumba ennaku zino beera nnyo ku social media no promotinga business yo ne mukyala wo ey'obusa obufere Obuganda. No gezaako kukola diversions ku social media naye nkuwoninga musajja gwe. 1. Tolina order oba capacity kukkiriza kutandika kuyingira mu ddiini z'abaana bantu banno n'otandika okwefula nti gwasinga okutegeera. 1. Mukuziika omugenzi Deo eyafudde wakoze fujjo n'otuuka n'okugenda ku keesi y'omugenzi n'ojjako omusalaba n'ogumenya. Bukulu mu myaka bufukunya gye tukubye mabega bajjajjaffe gye baali ekirwadde kyasinga okusaanyawo abantu mu nsi yonna zaali ntalo za ddiini n'amawanga. Ebirwadde ebi ddiini n'amawanga. Kati mukulu ndi wano kugamba genda mpola kubanga office gy'otaddemu obwanga siiyo. Si gwe omukulembeze w'empewo za Buganda nkiddamu era si gwe omukulembeze w'empewo za Uganda nakyo nkiddamu kubanga empewo za Buganda
zikulirwa omusajja ayitibwa Kateebe so si gwe musajja omulungi ne mukazi wo omukazi omulungi nkiddamu eddiini n'obuwangwa n'enno mu Uganda zibaddewo era nga tezikontana ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda gw'ogenda okukwata omusalaba ogujje ku keesi ogumenya oyogere ebigambo ebiyitirivu ng'obugulu bw'eggongolo ng'olumba eddiini endala kimenya mateeka ate era ojja kifunamu obuzibu nkugambye buli kyokola kyonna okimenya okikola mu bumenyi bw'amateeka wano si gwe okulira empewo za Buganda n'eza Uganda kubanga Lubaale ataliwo tosobola musamira temulungi tosobola kusamirira mpewo za Buganda era mu bugwangu bwaffe tetulinamu kintu kye bayita kabona nedda kabona bakabona abeera ba ddiini ompulira bulungi nnyo buno obubaka njala bukutuukeko lekeraawo kutinkula ebintu batajja kusobola omusaalaba kabonero ka ddiini eza Kristo owulira ssebo nga naawe bw'okwata olubugo n'olwambala ng'omunagiro oba ekyambalo eky'obuwangwa n'ennono oba olugoye olw'Abaganda n'omusaalaba kabonero ka ddiini eza Kristo abakkiriza mu Mukama Katonda tolina buyinza wantu wonna kutandika kwata bubonero bwa ddiini ndala bumenya kubanga ogwo bajja nakugulako omusango gwa bwereere tojja kusobola kulwana ntalo za ddiini zimalawo kubanga kyoliko tokimanyi omanyi abantu abasinga obusiru ddala basaba abantu abasinga obusiru be bantu abayita Baganda nga mwetuma amanya ag'Ekiganda nga temuli Baganda njagala ondetera olunaku lumu omugenzi Beni Ggulu Museveni gwe yajjawo yali alumbye eddiini yonna era n'agitandika oggikolako olutalo nga mmwe abawumba tuutu abataasoma P1 B aboonoonye buli kimu bwe bulombako omusajja bwe yayogedde bwe tumala vidiyo eno bwe tumala akatambi kano then tulyoka tusimbule nkyagumenya mwe bannaffe abagula keesi z'abafu nga muzigula omusalaba mubagambe mugujjeko kakati kamera zabaddewo nalimaze ziza bbali nga ngujjako newalala njimenya lwakuba tewabeera kamera ono yabadde sita nti yabaddeko kamera nyingi naye ng'emisalaba nzimenya nesapula enzokya kubanga si zaffe mpaka lwe munakkiriza nti buno bugwanjuba buno bukiikakkono buno bukiikaddyo akabonero k'omusalaba kaffe omuganda ava mu bika bina ova mu kika ekya taata ekika ekya maama ekika ekya jjajja omukyala azaala taata n'ekika ekya jjajja omukyala azaala ebika bina ensi ziri nnya obuvanjuba obukiikakkono n'obukiikaddyo lwakuba mwayonoona obwakatonda bwaffe ekyo ekisalaba mwe mwakireeta kukibbirako bantu naye ng'akabonero k'omusalaba kajjajjaffe kkubo kawumpuli kubo lya mulimba likala mmanju bisagazi bikwakwaya nfungo za byali tuli kyayi kyakulujja njagala okubannyonnyola bannaddiini timunsonyiwa emisalaba nkyagimenya gye naagisanga nga si gye giina okubeera mpaka lwe mulikkiriza ne muva mu bikyaki ebyo ne muva mu bikanisa ne muva mu byekereziya ne tubisamiriramu kubanga biri ku ttaka ly'abajjajja baffe era nze siteekateeka mukulu amannya gange nze Lumbuye era ensinga ekyuse ng'okulembeze bukyuse nsuubira okweggyako erinnya lya Frederico neetumba erinnya lyange lya jjajja Wenkatoogo nzikiriza mu buwangwa n'ennono naye nga nkimanyi nti waggulu wetutudde waliwo Katonda Ddunda Namugereka amateeka g'ensi yonna gakkiriza buli muntu okukkiriza mu ddiini gy'ayagadde ne mu Uganda weegali ebya Katonda bya Katonda oba ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda n'ebya Katonda bya Katonda kwata okole ebintu by'olina okukola eby'obufere obikole ng'obikolera mu line of the duty oba mu mateeka toyingirira kusala line etakwatako nkiddamu kabona jjumba ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda waliwo amateeka agafuga buli nzikiriza era buli muntu akkiriza mu nzikiriza nga tayingiridde mu nzikiriza ndala nze ndi wa buwangwa na nnono ne waggulu w'obuwangwa n'ennono waliwo Katonda ffenna atuwa omukka gwe tussa gwe tutamanyi na gw'otamanyi toddamu mu mateeka agafuga ensi common laws okukola ekintu ky'okuyingirira eddiini endala ng'otinkula olutalo ennyumba ye bajja gyokya bajja kukuba nga teri agenda kusaasira kubanga amateeka weegali
owulidde mukulu amateeka agafuga abantu abalya mmere buli muntu waddemba okukkiriza mu nzikiririza ye naye tokkirizibwa kufuutiika kunyigiriza ndowooza ya buwangwa nannono ku buli muntu era otuuke n'okutandika okumenya ebikozesebwa mu madiini amalala ako ke bayita akamanyiiro akasumagize yeeyalira mukulu weetereze ennono n'obuwangwa tebikkiriza kuyingirira bantu basanyukira mu nzikiriza yaabwe nedda era ennono ekwata oyo agikkiririzaamu atagikkiririzaamu temukwata era ne Yesu akugamba Bayibuli ekugamba mujje gye ndi abawulira nga bazitoowereddwa togenda kufuutiika ndowooza yonfunda nga akatuli k'empisoko buli munnayuganda yenna ekyo nkikuddamu tojja kumalako lutalo lwa ddiini leka buli muntu akirizikirize mu nzikiririza ye leka buli muntu asanyukire mu nzikiriza ye totinkula by'otategeera nze ndi wa buwangwa nannono naye nzikiriza buli muntu yenna akkiririza mu nzikiririza ye gy'akkirizaamu waafunira Katonda ate sikkiriza muntu yenna ku kyokoza muntu yenna alina nzikiriza ye era tokkirizibwa dde okukwata ku kintu kyonna ekikozesebwa mu nzikiriza eyo ekyo kikyamu bajja kukuba nga tebalina gwe bebuuzizaako oba bajja kukuba mu mbuga nga tebalina gwe bebuuzizaako okukolera mu 70 ekikufuna nti gwotegerera ensi yonna fun enough tolinaako wadde omuzimu oguzuukusa ekiyenje ekiri mu kabuyonjo kabeere mukaziwo tolinaako wadde mandwa naye ogenda ozungu olinga omukka gw'omukkanzu bogomu ovolo buli kimu kitinkula kubanga muli baakabano mwajja kusaanyaawo musanze obuwangwa n'ennono mu Uganda ne Buganda nga tewali ayingirira munne gwani ayingirira eddiini z'abanno gwe njala kukomyawo nja kukuddira ku Sande akatambi akatuufu katandise video entuufu etandise njagala buli muntu alina smartphone ng'olina omukutu ku TikTok ku Facebook ku Twitter munyambe muzikize diversion zino wammanga diversion esooka yerimu nvuka ku bayita make seems funny ne muganda we kuba fena banaga tuli ba Uganda go bayita Sefco eyo pure diversion 100% kubanga tekubona tekuli mukubi wa bikonde tekuli member yenda kubona tekuli member ali registered mu kibiina ekiddukanya ebikonde mu Uganda. That is a pure stunt. Buli awuliranga ayagala okulumba munna musange makage mwekube so si kutegeka stunt kujja bana Uganda kumbeera. So stunt ya mix seems to fun ne Sefco eyo pure stunt kubanga kubona tekuli professional boxer era tekuli member registered ku bitongole biddukanya ku bikonde mu gwanga. Eyo state funded stunt oba diversion mujimirize ngo budde bukyali. Njagala mo stunt endala mo veko stunt za street ganga fighting nazo muziveko mubaleke tembagoberera dok posting ekintu kyonna mbaleke beekube anafa buli omwe ine kijja kyabajjajjabe ezo nazo temuzigenda ko stunt ba diversion muzireke. Njagala temugoberera kibozibozi kya musajja gobayita kisa kya mukama nti muwalaye bamuwambye. Please don't dare ku sharinga ku postinga eyo diversion stunt kijje kunze kubanga omukozi wa government nga akola mbitongole ebikesi era nga history mubi ani asobola muwambira abaana nga alina ne mundu alina buli kimu temumuwa budde muleke buli asavinga sitani amala amweddiza mu kitegedde bulungi nnyo. So n'oyo omwami gwe mugamba simanyani mumuleke temutegana nti sime mu sharinga video sime wambye omwana no pure stunt
yagamba Uganda nungi security weri bagenda tukuba emiggo so kati gogo bagamba okuba emiggo kyekiye kikuposting santi bamuwambye era gwe kyekikuloza santi bamuwambye mu Uganda eri safe mukitegedde bulungi eyo ne mugiveeko endala njagala buno baka Musindikide omukulu ono ne stanti ye njagala ekoma olwaleero gubayita Gravity Motojo Wabuyi Gavin njagala stanti ye ekoma olwaleero njagala tegeza public nti omukulu ono ali ku stanti era akola diversion as well naye mu stanti ne diversion ayinamu ensimbi zaagala okukuba ayagala kufuna obuwumbi busatu okuva mu Prime Minister's Office obuwumbi busatu era nga bamafia bali mu Prime Minister's Office bibali mu kudiringa olwokuba nti ono is a state agent asobola okujja nayasaamiriranga akagiga kakalu ku mudaala okwogera ebigambo n'okuluba Kyagulanyi alyoka afune ssente zino bazigabane n'abasajja bano aba state so ono ekintu kyonna kyakola kirimu omukono abaga kirimu kyo opastori omutemu kirimu ne state naye abali mu state baagala kuba bilioni 3 nga ziva mu government mu ofisi ya Nabbanja bilioni 3 so buli kyakola awo it's a project well organized and funded with the hidden mission of conning the government through prime ministers so that they can get 3 billion Ugandan shillings on that small project. Era it's a project. Wednesday next week nja kubaletera proof na buli kimu mutegeere so that mukitegedde ono start jalimu yakubba government obuwumbi busatu ngira sente ziri mu pipeline nekenzogeddeko wano ndowooza ezo zo kijja kuba kitegeeza nti takola ki oyo taddamu kukola ki tajja kuddamu kulabikako wantu wonna era ekyo kyo mukikole ki mukitegeere nti eyo stanti bulungi nnyo era tajja kuddamu kufuna ssente zino ekyo nakyo kyawedde mukitegedde bulungi nnyo so eyo naye stanti mugijjeewo temuddamu giteekawo bwaddamu n'aleekaana nga bw'aleekaanye bwe namuwooninze nja kuleeta information na buli kimu ekimukwatako n'amaka ge gayinza okumekereza nga n'omukazi adduse mu maka kubanga information engirina ate nga sandi yaga digireeta wano ne mukazi waano be so genda mpola ku bintu byokola ng'olumba Kyagulanyi ne ka project koolemu ka bilioni 3 ziri mu Prime Minister's Office era state ekufaanibwa okukola ebintu bino nga state tugenda zifuna okitegedde bulungi kati neyo stanti njagadde mugitegere bulungi naye mugiveeko ekirala nga nfundikira ku stanti tugenda ku information ebiseera bisinga nga bwe mbagambye nti abantu abasinga okukola emimiro bakuba emimiro nga tebalina kye balina nga boogerera abalina mwegendereze nnyo abantu ab'ekika ekyo njala tutandikire wano oba ntandike na information na nyingi ndowooza katutandikire wano Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebitongole by'ensi yonna n'ebitongole by'okwerinda njagala muwulira bulungi nnyo information egyendeesa olwaleero ngenda kwogera ku mannya gano wammanga buli omu njagala agategeere erinnya erisooka kuliko omusajja eyakuliranga ekitongole kya ISO gwe bayita Kakabagenda kuliko kale Kyezi Kayihura kati kuliko akikulira James Birungi kuliko Abel Kandiho kuliko ne Damulira Christopher amanya gemmenye ago gavunaanyizibwa ku bantu abawera akakadde abaakattibwa mu ggwanga Uganda naye nga abantu bana basinga obungi tebamanyikiddwako mayitire amanya genjogedde ago gavunaanyizibwa ku kakadde k'abantu abaakattibwa okwetoola Uganda yonna nga tebamanyiiko mayitire saako abo abatuusiddwako obuvune obw'olubeerera kankola statement eno mu Luzungu
I'm here to inform the international community, mainly the US government, the UK government, the International Human Rights Body, International Criminal Court of Justice, and my fellow Ugandans. The failed serving officers in Museveni's government, including the former Inspector General of Police, Kare Karechez Kayihura, the one in this photo, the former ISO boss, Kaka Bajenda, this gentleman is known as Abel Kandiho, still serving in security agencies. This one is known as Damulya Christopher. The last one is known as James Birungi. When you follow the history of the origin of these gentlemen, all are not Ugandans. Their origin is from Rwanda. Museveni has been using these people in his security agencies or in his spy agencies, including the Chieftains of Military Intelligence, that is CMY, the Internal Security Organization, that is ISO, and External Security Organization, that is ESO, and the Uganda Police. These people are the responsible of the missing Ugandans who are expected to be like 1 million who are still missing, and the hundreds who right now nursing wounds and others are still rotting in torture chambers across the country. These people are the one behind the ongoing kidnapping across the country in the names of protecting the regime. There are a number of Ugandans across the country who have been killed and are still missing as we speak right now. I'm calling upon all the international human rights bodies, including Uganda Human Rights Commission, the US government, the UK government, International Criminal Court of Justice. Please, if you want to get the truth or to get the proper information about these people and these agencies, please don't make any appointment or any day to assure them that you are going to their offices to do investigations or to find out the information about the missing people. Because according to the information which I've gathered is that when you inform these people that you are coming over to their offices to do some investigations, the day you make appointment, but before they pick out all those people in torture chambers and they transfer them to other safe houses. So the time when you come to do the investigations, you can't find anyone in those torture chambers, including the Mbuya Barracks, the Semwa Ichireka, and other torture chambers across the country, including Naguru. So if you want to find out the truth, please don't dare inform them that you are coming. If you want to get the truth, don't inform them that you are going there. Because there are so many Ugandans who are still underground in those torture chambers. They are lotting there in numbers. As we speak right now, today is 9th of February 2024. But during 2021 elections, there are some innocent Ugandans, and those are NUP supporters. There were 49 in number who were kidnapped and arrested by the Chieftains of Military Intelligence and the Internal Security Organization, which is led by Damulya Christopher, Abel Kandiho, and James Birungi. All these people, all these NUP supporters, they were charged in the military court. But remember, all of them, they were flamed or blackmailed by Christopher Damulya, Abel Kandiho,
and James Birungi. But the sad news is, among the 49 NUP supporters who were arrested during 2021, before the elections, as we speak right now, those who are still surviving, they are 14 in number. The 35 were killed and buried in the same way, torture chambers and in Naguru. But no one can come out and expose the regime. And that is my work. Munansonyiwa okozesa olulimi olu 40-40. Njala sindika obubaka buno eri international bodies no ne embassies ezisinga obungi mu Uganda zisobola okumanya obubaka buno. Kubanga olumu kibafuulira kizibu okumanya ebigambo byenjogera mu Luganda. Kati njagadde mpisa obubaka buno mu Luzungu, embassies zibufune, international spy network zibufune, n'abantu abali mu bitongole ebyenjawulo babifune, kubanga njagala ku exposing government eno n'abantu baayo. So the international bodies, including United Nations Human Rights Commission or body, Uganda Human Rights Commission, the UK government and the US government. There are so many times you've visited those torture chambers, including the same way. But the people, sometimes you find in those areas, these are not the real people who are supposed to be there. These are the kids for serving officers and some in-laws whom you find there. So the CMY boss and other officers, they inform you that those are the people they have there in torture chambers. But remember, Lumbuye, as a barracks or the CMY base, has underground torture chambers. So if one of you has ever visited the underground torture chambers, you can come out and address the public. But if not, that means you know nothing. Because there are so many people who have been buried in Lumbuye barracks and they have been killed. On 3rd of October 2021, in the court martial in Machindia, which was led by General Guti, the 49 NUP supporters were brought in his court and they were charged with treason. But if you can ask General Guti, where are 49 NUP supporters whom he charged with the treason right now? He can't answer these questions because they are nowhere to be seen. They are nowhere to be seen. They were charged on 3rd of October 2021 in Machindia court martial, which was led by General Good. So General Good, if I may ask you, since the 3rd of October 2021, you charged these NUP supporters, the 49. Since then, where are they? Were they convicted or what? And we still have some of our comrades who are still under custody of the state without trials. And those are many in different parts of the country. As we speak right now, CMY is holding almost 97 of NUP supporters in different torture chambers, but mainly at CMY and in Naguru underground torture chambers, 97, including 688 UPDF serving officers who are still rotting in Lumbuye barracks. 688 serving UPDF officers who went against the orders of their bosses, who ordered them to go and kidnap and shoot and kill these serving officers. They went against the orders of their bosses.
The same applies to marching the military barracks. There are so many Ugandans who were not charged, but they are rotting under the torture chambers in marching the military barracks. Kaseng SFC military barracks and the other torture chambers. So Madam Wangadia, the Parliament of Uganda and the international community, we are here to inform you that Uganda is not safe and Ugandans are not safe. Kidnapping is still going on day and night. More Ugandans are missing and no one is accountable for. But the big problem is that the state is good at making diversions on social media, including politicians who can't come out and condemn the mistreatment of oppositions or people who don't support the regime right now. Abagala olwafulu yamatoke kandu baddiremu. Eriyo bannaffe 49 abaleetebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2020 nga twolekera okulonda mu kkooti y'amagye e Makindi ng'ekulirwa General Guti. Baganda baffe 49 baleetebwa mu kkooti muno ne bagulwako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe era okuva ku olwo tebaddanga. Naye information girina nti ku baana bano 49 abaana bokka abakyayina obulamu naye ng'ate bafeenya bali abaana 14. Kitegeeza nti abaana 35 babatta era baziikibwa ku sseemwa y'embuya n'ebitundu ebirala. Baganda baffe bano bonna basinga obungi bakwatibwa ne bateekebwako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okuba nti baali bateeketeeko okwekalakaasa n'abala bangi nnyo. Nga we twogerera essaawa zino abantu abavunaanyizibwa omusango guno kuliko Christopher Damulira, kuliko Abel Kandiho, James Birungi, Kale Kalekezi Kayihura, kuliko n'omukulu gwe bayita Kaka Bajenda. Ebifaananyi byabwe biraze bulungi nnyo. Abasajja bano okwetoola eggwanga bonna bemmenye bavunaanyizibwa kakadde k'Abannayuganda muno nga mwe muli abattiddwa abaziikiddwa nga tamanyikiddwako mayitire. Bakosa sisitimu eno. Bajja ku kyalo batandika okunoonya muntu kyatawagira gavumenti ne bamuwamba ne bamutwala ne bamuteekako emisango gy'obuyeekera ne babajjamu enjala ne babasiba amataffaali ku busajja bwabwe, abakazi ne babayiwa kamulali mu mbugo zaabwe ne babasiba amataffaali ku mabeere ne babasonseka ebiti. Tebakoma okwo ne babatuusako g'oluusa bamaanyi gamba ng'obbaleepinga. Bano balina ebibinja by'abasajja balina abalwadde basirimu abaleepinga abaana abawala ne basiyagana abaana ab'obulenzi mu torture chambers ezo. Baganda baffe bano olunaku bali ekibu kimu. Baganda baffe bano bafeenya tebalya na mmere. Era information njagadde egende ku international community ne international level nti abasajja bano bali mu kutta bannayuganda buli atabawagira era njagala mukitegeere. Omukulembeze wange bino mbyogera nga mbitegeeze eggwanga nga ntegeeze ensi yonna, teri muntu agenda bawa information eno. Nabagamba regime olukyuka nja kubeera omu ku bantu abagenda okuleeta abajulizi nange okubalumiriza abasajja mu mirimu gye badde bakola ate nga kimanyikiddwa. Yensonga lwaki mulaba diversions nyingi nnyo eziri ku social media nga abasajja bali mu kuwamba abaana bali mu kutta abaana teri wadde omuntu aboogerako nti kati ne member of parliament wajja ku parliament n'ate bowling ekintu ky'okuwamba abaana media tekyakiwo makulu bateekawo bintu byakubuzaabuza abantu kubanga kye baagala eggwanga lirabe ekyo naye ng'ate ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga bingi nnyo. Kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo naye nga mbategeeza waliwo n'abasirikale ba UPDF abali 688 nga bano bali mu torture chambers eza CMI embuya. Nga kati CMI erina baganda baffe 97 bano nga tebalabikirangako mu kooti yonna tibavunaaniddwa. Bavunaaniddwa emisango gy'okulya mu nsi olukwe, okwenyigira mu kwekalakaasa n'okwagala okuggyako gavumenti naye nga ku bonna tekuli muntu yenna yali yenyigidde mu kikolwa ekyo ate engera sitiri bakyawamba. Abantu bano abakola emivuyo eyo nje babuulidde bonna basinga obungi bayita amannya ga Kinnayuganda nga basajja Banyarwanda era mukitegedde bulungi nnyo. Out of the war.
mwenna abantu abakola profiling ku international level mutandiko profiling abasajja benjogeddeko ne group yabo bali mu kutulugunya banna Uganda amanya nga babuulidde era bano nga balina okukwatibwa batwalibwe bonnambiro kubanga bakola ekintu ky'amaanyi nnyo okusiba ku banna Uganda ebintu by'ekisiru nga bakozesa media n'okubasibako emisango emikyamu bino byonna nga bigenda mu maaso ndoza mukitegedde bulungi nnyo kati waliwo information gye katugende ku information ekyo kivuddeko nja kyongerako olulala kati njala tugende ku information endala muwulire bulungi nnyo abasinga obungi tulina ekizibu mu Uganda mubadde temunnakitegeera kati kankibabule mukitegeere omugenzi eyali omukulembeze wa Uganda Idi Amin Dada bwe yali nga agoba abasajja abayindi n'abagwira okuva mu Uganda yabanya nti alina okuddamu okusomesa banna Uganda ebyo abayindi badde bakola n'abazungu okuyimirizawo ekonomi n'okuyimiriza nawe eggwanga. Amini n'agenda n'atandikawo kye tuyita National Leadership Institution ey'ekyankwanzi nkiddamu. Amini bw'amala ogoba abayindi mu ggwanga ng'omusajja omukujjukujju yatandikawo kyankwanzi ng'agitumye National Leadership Institute nga tekitegeeza nti leader ali mu government office no buli leader okuva ku LC1 LC2 LC3 buli muntu yenna ng'olina office nga ekwasaganya abantu kabere musuubuzi kaberani kabere mulimi kyekyagitandisawo teyali political no nkiddamu. National Leadership Institute ekyankwanzi was started by late Idi Amin Dada with the mission to teach all leaders on each and every level in order to eradicate them in how to control the economy of Uganda. Munjukira Amini teyalina political party. Amini yali afuga Uganda nga talinako political party. Kati n'asomesa abantu n'asobola otambuza eggwanga emyaka mwenda okutuuka abaseddekiza Museveni bamugirako. Kati ye Museveni kye yakola n'addira kyankwanzi n'agifuula political olw'okuba nti ye yagikozesa okugifuula political olw'okuba nti yalina ekibiina ekya NRM ne bagifuula institute ey'okunaalizaamu abantu obwongo. Ensonga lwaki kyankwanzi weeri bwe yava ku mulamwa gwa Amini NRM yagifuula political wing era ng'ekozesebwa NRM nga ekitongole oba ekiwayi ky'okunaaza abantu obwongo. Kati mubadde mwina kye mutamanyi mwenna kansoke bategeeze bifunga sinagenda ku kino era ndi mukoere erimu eyo. Omuntu gwe bayita NRM kada mumpuliriza bulungi. If you meet or you know anyone known as an NRM kada in any sector across the country, he or she is a spy. Bobo manyo omuntu gwe bayita NRM kada bwaba musajja ba mukazi mbuli sekita yonna waali oba chairman C1 chairman C2 Awedde sopuso RDC member parliament ambassador ani yenna nga bamuyita kada mbega atya. Ebitongole mbadde mmanyi bya mbega bulimu ekya CID mulimu ekya ISO semwayi ne ESO ne fuso pupu byonna bimanyi ne waliwo kye mbadde mmanyi kitongole kino ekitongole bakiyita PIN as PIN. Ekitongole kino PIN kyabambega nga kyabakada ba NRM bonna buli yayitako ekyankwanzi oba buli yafuuka kada wa NRM bakiyita PIN. PIN kivundulwa kitya? Popular Intelligence Network.
manyize nsoko bibagamba wano ne mwebuzabuzanga abafuka banaaba ekitongole mwene kyembadde temumanyi nti weekiri bakiyita PIN Popular Intelligence Network eno kabeere master wa ssomero nga kaada mbega alina okubega abasomesa bonna n'abali mu ssomero bonna nga waayo report kabeere kaawo nga kaada alina okubega bakaawo bonna n'ebisolo byonna n'abibegeramu n'atwala report kabeere muvuzi wa boda nga ekyamani wa boda nga yabatwala alina okuba nga akola report okubega abantu bonna kabeere mukyalawo waka nga kaada wa NRM alina okubega na family n'agibega yonna kabeere boyfriend mujja kutya kati bino ebintu batayagala kuwulira ate video temugijjayo mugireke nze kambaabye wetwogerera essaawa zino Popular Intelligence Network PIN mu kiwandiikaawo kigambo kiri PIN PIN kino buli gwosanga nga kaada wa NRM mbega ngayita mu kitongole kyebayita PIN Popular Intelligence Network kabere chairman wabasubuzi nga NRM kaada mbega kabere muyimbi nga kaada wa NRM mbega nga yagenda ekyankwanzi babega bayimbi bannaabwe babega bannakatembe bannaabwe bonna kati bale bakotte ku mimwa semwa iri mu kuwandika bali mu recording video bajiwereza mu 7 mu recording bano batuuka batya okubeera bambega babasomesa ne babanaaza obwongo kituta brainwashing kyekiriwa mbagambye mugenzi Idi Amin Dada bwe yateekawo kyankwanzi leadership institution okusomesa abantu butya balina okumalijinga eggwanga ye teyalina kibiina kya byabufuzi kati ono bw'afuna omukisa nga ayingidde bukulembeze yaddira kyankwanzi ng'ettendekero ly'okunaaza abantu obwongo batya 1 atwala buli kika kya muntu kyayagadde omutwale kyankwanzi bamusomesa ekigambo kimu nti President Museveni alina okufuga Uganda mpaka ne family ye babasomesa NRM yokka tewali kirala n'abateekamu doctrine bagamba nti abaazikane ku buyinza bwe yensonga lwaki osanga omuntu ku kyalo ng'ayogeza maanyi nnyo naye ng'ali out of the law aliwo bweri w'amateeka naye ng'ayogeza maanyi yensonga lwaki osanga Sobbi ng'ayogeza maanyi naye nga baamunaaza obwongo nti alina ku buyinza buli kati nakino kankibajjukize mbadde temumanyi era nakyo mukitegeere bw'amala obatuusa ekyankwanzi era mubeeramu abagamba mutusomesa nedda kati abo babamanya within the training kati tebazunga nammwe already amanya babagamanyi nti oyo kagubiru tajja kukkiriza mu doctrine yaffe jjukira musulayo mwebakayo munaaba mulya munywa mujja ebiwojjolo mu bbiya gwe babawa soda oba amazzi buli muntu yenna agaana okukyusa obwongo bakuwa special mineral water oba special bottle of beer oba special food banjala kuwanga emmere bijjenno naye ng'eyiyo erimu kanywe okawulire era buli avayo ekyankwanzi nga tabatiziddwa information ya NRM olufulumu basigala bakumonitalinga naye ng'olwedde bakuwadda be abantu abakava ekyankwanzi nava ekyankwanzi emyezi 3 ate gundi abadde yakava ekyankwanzi yafudde doctrine eri bamanya baani abali resistant kuwooza obwongo waliwo abantu abali resistant nga bo temumala gakkiriza okitegedde bulungi nnyo kati
Museveni wagati ngenda kwazi kwa kuyinza bwa beba abantu abogeza amaanyi kinsobola kyosanga minisita najja nayogera ekigambo ku media n'ogamba wait a minute ono guy yasoma oba kino bamunazo obwongo ngati Museveni ne NR be balifuga eggwanga teririvaawo era yakuwa ne ku buyinza bw'osobola obukozesa be bantu bosanga alina amaanyi mangi nnyo nengomula baba nazo obwongo tebakyajjukira nti ensi yaabwe kati kinakikola buli sekita kati essaawa zino waliwo kye mutamanyi education system okufa mu Uganda bamala twala ba head teachers ne baba nazo obwongo abo abagaana okugenda mu doctrine eri eyokuba nazo obwongo kye bayita brainwashing bali ku 24/7 surveillance abamu ne passport zaabwe tebazirina motoyi bamonitaringa ku soyo bamonitaringa ku university bamonitaringa bwomba bamonitaringa abasajja bali under surveillance 24/7 ba head teachers bali monitored bonna abakyaganya okukkiriziganya ne Museveni mu buli sector bagenze kolo babachu abuli agana bakumontali babayiga from to ereri abantu omugugu nti the master yesse oba yadduse mu gwanga oba ono yadduse mu gwanga oba oli yakoze eki kati Museveni kyakola bwaba ina kyakwetaaza n'ogaano kikkiriza 1 akuba mu internal affairs ne bablockinga details z'okufuna passport oba ogina passport ne bagikujjako nobera mu fix nga tosobola kufuluma ekyo kiri mu buli sector ya government n'abakungu ba government bali baba kwata bonna bali awo so bolo omwogezi wa polisi nga zinayogera ebitakwatagana tomunenya MP wajana yogera ebitakwatagana mutunulire butunulize minisita wajana yogera ebitakwatagana mutunulire kati bannaffe mwina kye mutamanyi waliwo day sessions nga z'abantu bemmanyi aba ne waliwo night sessions ne secret sessions ez'abannaffe baga nti bali mu opposition Gabo basoma kiro ekyo mbale temukimanyi n'osanga omuntu ayitibwa opposition ng'asobola okukubira essimu 7 direct n'agikwata n'amulya kikyayagala ne kikolebwa bayina emmundu bayina security ebakuuma ayina order eyimiriza olukiiko lweri lwatayagadde mu kitundu kye naye yaga nti opposition bino njagala mbyogere nga mbiteeka ku record oyina ganti nenga asobola okuba essimu egi ne bayimiriza meeting ya LC1 LC2 ne meeting report nga opposition abo nabo gye bali kati mujja tegeera biki bye mbagamba mujja tegeera biki bye mbagamba okitegedde kati Museveni ye adire ekintu kimu n'akikubisa ebinyonyi byonna byayagala kati ekyankwanzi bakoleyo kye bayita brainwashing and mind setting oba mind programming Museveni addamu n'ali programming abantu nga babali programming omanye okujja ku kintu ky'obadde olowoolezaako ne bakuteekako kintu ekirala nga gwe kyokkiririzaamu naye abo bonna abagamba ti kino kiganye tosobola kuwangaala bakojjawo era ofa okitegeera kati yembera gye tulimu kati buli sekita yonna mbagambye temwerabira pin popular mugitegedde bulungi pin popular intelligence network pin buli kada wa NRM yenna buli sekita yonna mbega kati bulijjo mwebuuza ate lwaki ono opposition alina obuyinza bungi nnyo ku polisi y'egindi lwaki alina obuyinza nnyo mu kooti lwaki alina bwati wo balina sessions zebabasomesanga bo kye balina okukola nga balina mandate ekola decision nga ne RDC tasobola gaana DPC tasobola gaana OC tasobola gaana ne semwa nga tasobola gaana kubanga bakibali programmed kati mukitegedde bulungi nnyo kibasse muvumo kitegedde kya pin ekikibi kyabambega
kiri across the country okuva ku LC1 LC2 LC kyonna nga ky'abantu gwe nekitayinza okuba nga ali mu pini nga tomanyi ne taata wo kojjawo sengaawo naye nga wakada wa NRM beegendereze nnyo bonna ba pini kati ekintu kino yali agala sooka kissa mu ggwanga lyonna ne kisooka akikozesaako ebbanga kyamulemerera kitya mujjukira mukyaka mwenna abasinga obungi yali amutadde okuva ku LC1 mpaka ku district n'agendako ne mu masomero ne ku institution za higher institution of learning nazo n'agenda nga tosobola kuyingira wantu nga tugenze mu kyaka kati mu kyaka ono baali tebatusomesa ntugenda kuyiga kwagala ggwanga no baali basomesa doctrine ya NRM as well kubanga nange kenyini nagendako mu kyaka ne mukola ku Kyagolodi Primary School kati ewali mukwana arcade emabega wa Kiseka Market awo twakolera mu kyaka okumala emyezi gyali ebire era ffe abaali resistant kamba menyera amanya abaali resistant simanyi ba video banagiraba kwaliko nze kamwa kwogera mawaggali atudde Gulama kwaliko muganda wange kansala wa LC5 Katabu Moses kati ali mu Nuupu kwaliko muganda wange Church Ambrose era akyali mu DP Werubageyo kwaliko former vice chairperson wa Kampala Central Mukyala Rosemary Seguya n'abalala twali abantu nga bataano ate ffenna twali ba DP twakubwa emiggo ng'ani atukuba yali omulangira Simbwa yali MP we Makindyeyo kati ng'atera nnyo okubeera ku BBS biseera yali akyali RDC if I'm not mistaken yali akyali RDC twavanga mu physical training ne batutwala mu mental programming mu Kyagolodi Primary School naye nga basomesa bintu bya NRM Kasasiro kati ffe nga tugamba no ebigino temujja kati nga batutenga nga balyoka bakuba ffe okitegera ffe twali mu kali nga kaga nedda bye tetujja bikkiriza ebyo bakuba ffe okitegera kati bana abasajja ekintu ekyo sente ne zigenda nga zibakewako eyo mu kyaka program n'egenda ng'esalika n'eviirawo ddala nebbo baakireetanga nga bagamba nti basomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe n'okuyiga okwayigiriza emundu babe nga basobola okukuumibwa no yali programming mindset y'abantu ogikyusa nesereza bago nga tabasobola kimu kati ne basalawo basetinga ekyankwanzi okuba nti bagenda teekeyo embaata zabazitwale kati yeyo gye bayita mind programming ne brainwashing gye bawoleza abantu obwongo najja nabbanja nayogera ekigambo noga bwetu nabbanja MP najja nayogera ekigambo gatono MP onajja nayogera ekigambo kubanga babasomesa ekintu ekyo zamutegedde bulungi nnyo kati bwe muwulira ebintu bino nga tubibagamba tulina experience mu bintu bino tumanyi history koyinza okunda baano ngonda basoma ngonda ku social media tulina history by'obufuzi bungi nnyo era tubibagawo no ku social media mbitegeere we were tortured before you mumuzo kuzama struggle mu tugira tulebe struggle ne tugibaddemu ebbanga ddene twakuba ddembo olw'eggwanga okwogera ku nsonga nga tuli resistant otuvuddewo kati buno obubaka njala bugende eri omukulembeza nga omuliro Kyagulanyi Ssentamu nsaba owuliriza obubaka buno ne bugendererwa comrade mwenna twabagambye nti ensonga ezitalina makulu tetwagala tuziwe makulu naye njala tubeere bakalabanga obwana bw'omusota bwe kava mu kisunku kakola ki
kabogozza. Okusookera ddala njala baga bannayuganda nze sina lutalo na munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka. Wabula olutalo lwange luli n'oyo omuntu atamanyi kyenkola. Era basinga obungi mwalwawo okuntegeera. N'abanvuma nga muli ba comrade sibalinaako buzibu kubanga butamanya ndwadde mbi. Nze nnengera era nijje ne bawa information. Before nga teri agenda gitegeera nti egenda kuwona enjikuwa. Basing on what I know. And it's on record. Bwemba ndi mu national platform oba people power. Nenzija nenkuwa information basing ku bantu bebadala emyaka 30. Please, bear with me. Don't disagree with me. Kubanga sina kifo kyenjagala. Nze sirina mukwano na politician. Kubanga tulwanye okukyusa eggwanga by all means in peaceful means nga tukozesa ba politician nga tuli amwekwe. That is my big problem. So when I'm coming out to expose these people, mba nina information ne reality na buli kimu. But lwokuba mwe muyina emikolo ebadde byabufuzi, that's why mugenda wrong nga temutegeera. Okitegeera? Nze nkuwa history na buli kimu ne nkutegeeza. Ne nkugamba kino kiri ABCD. Fena twagala obukulembeze, era twagala obukule n'enkyukakyuka. Naye abatayagala nkyukakyuka mwe bali. Kati okkubo lya mazima gaagano. Teri kibiina mu byafaayo bya Uganda kya byabufuzi kibadde na cream, ddala cream. Ng'ekibiina kye bayita Democratic Party mu politics wa Uganda nkiddamu. Teri kibiina kya byabufuzi kibadde na cream w'abantu ng'ekibiina kye bayita Democratic Party. Balinanga structures okubakolesa wano mpaka ku national level. Nga if someone comes out to speak ng'ayogera ng'ogamba tufunye omuntu. But unfortunately enkola ya Museveni y'okugula n'abantu okwagala abasinga obungi bajja mu byobufuzi nga baagala ssente so nga tebalina mutima gwa ggwanga. Nammwe njagala bagamba essaawa zino njagala ofuna omutima gw'eggwanga nga tobeesinga ku mukula mu namulebya y'obufuzi. No! There is a difference between a nation and loving a politician. There are two things. Yes, lwaki nti Trump akugamba America first and America first. Kubanga America yabeerawo ejja kubeerawo bajja girekawo. Naffe Uganda abagisookamu bagirekawo, naffe tugirimu tugenda girekawo, naye be tugenda ogirekamu n'abaligisamu bagenda gisanga batya. Love your country but don't love politicians, because politicians are job seekers. Nothing they can change basing on the reality. Sigenda nyezo kumenyerako wana amanya amatonotono. Kuba beni chiwanuka. Janko ba Dr. Paul Kawanga semwogerere. Janko ba sibagala bomanyiko. Janko ba seba na Kizito. Janko ba bono bonavuka ba Paul Kenneth Kakande. Ba Mukasambidde. Ba Bakatabu Moses. Ba Segona. Ba Bedi Bwanika. Banamboze bani bonna n'abavuka bonna baluzige bani kwabo nabo benjogedde atawe batono baseko yaba bali bafa ono musajja we Masakono banji nnyo basajja bali n'emitwe. But the problem bava ku kifaananyi ekinene eky'eggwanga ne beetunuliranga bo ku lw'enfuna ebintu era eggwanga we lyakoma okufuna abantu balina obukulembeze. Kati njala kugamba focusinga ku kifaananyi ekinene eky'eggwanga kubanga nze nja kuva Uganda egenda sigalawo. Museveni agenda kuva Uganda egenda sigalawo. Muhoozi agenda kuva Uganda egenda sigalawo. Bano bonna Besigye baani bagenda kuva Uganda egenda sigalawo. Uganda etandikidde ku Museveni. Bagenda kuvaawo naye Uganda kijje tulirekawo era tugenda gireka tutya tugenda girekera baani. Ndi kifaananyi katini bwe kati ku Uganda. Uganda is bigger than me. Uganda is bigger than Museveni. Uganda is bigger than you.
But what are we going to leave behind? You think Uganda started with Museveni and his NRM regime? No. Uganda started way back. So when you think about yourself and you think about money, that means you are fighting for nothing. You need to fight for your nation. Nze ngenda kuva wese ngenda tambula naye kikyendese bantu kibe tulese mu ggwanga. So when I'm exposing enkweze ngeziri mu opposition, please let me do my job. Bano basibye change. Bano basibye change. Can we imagine twa chagulu bamalo tuba akalu. Social media yona bagishatinga down. Nibagamba tali kuddamu kwogera ku byabufuzi. I stood nengamba no tojja kwogera up to now. Kyaluma bangi bali omanyi bakimaze. Gwo kimanyi nti abasajja bano be muli mu kudefendinga mu abamu Museveni yabawa 6 billions okushatinga down itagenda kulayira. Akabinja kamu defending aka DP block akali mu nope Museveni yakawa 6.5 billion Uganda shillings. Era bamugamba ffe tugenda controlling abaana bonna abali mu nope ne mu people power obutekalakasa obutajja kulayira sente bazifuna 6.5. That's why tekuli member parliament yenna yatekangayo nti twetaaga obuyinza bwaffe. Tekuli kansala ya kikola, tekuli chairman of C5, tekuli muntu yenna. They received 6.5 billion Ugandan shillings kutojja kulayira. Ompulira bulungi nnyo nkugira kati nkuwa genesis w'ebintu bino. Era bagayi bano bennyini bebanga wa abaana jukire by'abaana bali patriotic nga bagamba honorable tutandikidde ludda wanze ndibred n'abaana nti oli ludda ndi wano ngona gye akwata ennamba ng'agiwe nga batrackinga abaana nga bakwata. That's so abaana babakwata bonna abali strong across the country. Bati baba bakwata goyala kunga Kyagulanyi yakubiranga semo ba iso bakwata abaana bile bisajja bya DP blongo bazofuna sente. Buli bana batuzanga meeting kole suwano mu nkuombi nga bakube essimu bajjanga ne meeting baza attendinga baba bavune basedi bakube sindi bana bagala okwekala kasabali wano ne bayola abaana kati gungana okwogera kubanga mbamanyi kati wuliriza nno abasajja bano mbatambulirako nabagambe mbandekere. Waliwo ekintu ekipya Mr. President kyenjala otegeere. Akabinja kakulirwa mpuuga ne banne bakulyetinze akabinja kalaba kayita top 5. Akabinja kano kakatula mu nkungaana eziwerako. Kakatula mu nkungaana eziwerako. Waliwo akatula ekyengera okuliraana omugenzi Deo yafidde ku hoteli eryawo era abantu bano bibakalimu. Kati waliwo akabinja katula 2 weeks back ku front page ku Entebbe Road ne bakulyetinga top 5. Top 5 eno erimu ba member parliament bano wamanga. Mulimu Mathasi Mpuuga Nsamba, mulimu Segona akali Amaggwa Lubega, mulimu Muwanga Kivumbi, mulimu Abedi Bwanika, mulimu n'omukyala Ethero Betty Naruyima, bantu batano. Ye top 5. Top 5 eno egenda tambule kyawuliriza bulungi nnyo. Na top 5 eno eri supervised and managed and controlled by Rogers Mulindwa, spokesman wa NRM, ye controller. Nkiddamu. Top 5 eno eri controlled by Rogers Mulindwa, omwogezi wa NRM. Top 5 eno
bwe yamaze okwesettinga buli MP ali mu kabinja kano n'abalabe nkyakolako investigations top 5 eno etegeeza buli member waayo okugenda mu buli constituency yaayo esinkane chairman LC5 afuuke coordinator koddiru yaabwe chairman LC5 bwe instructing coordinating ne chairman LC3 chairman LC3 coordinating chairman LC5 LC1 okuba nti batambuza enjiri yaabwe muno n'omukaaga nerabiddemu yabadde chairman wa Kiso omukulu Matia Lwanga Bwanika kati mukola coordination zino bagamba bwe bati bagenda kola business zabanga ba coordinatinga ne variable politicians already ng'omu ku bo ye mukulu Lubega Mukaaku kuliko omukulu gwe bayita Kiza Akimu ni agenda okubeera coordinator wo mu Kampala. Kiza Akimu ngono akola ku Works Committee ya Kampala State Council. Kiza Akimu mumanyi agenda kubeera coordinator mu Kampala. Then bagenda kozesa labor politician mu Busoga region gwe bayita Bijirwa Moses gwe bagenda okukozesa eyo. N'abala bagenda batandika nga theme gye bagenda okutambuza libweti. Tugenda kulaga Bobi Wine nti tuli ba historical era tumanye byofuzi tukoya akamanyiro ebyo bigambo bye mu meeting zaabwe. Nti Bobi Wine tagambwako ye theme esooka. Bobi Wine tawabulwa ye theme eyokubiri. Era bw'omwogerako ng'asindika obubwabwe ku social media nga bujja bukulumba. Eyo theme egenda otambula. Era egenda kwetoola eggwanga lyonna. Mukitegedde bulungi nnyo, egenda otambula eggwanga lyonna era bagenda kuba bagitambuza. Naye mu nkola eno bagenda kukola batya? Nga bwe nabategeeza nti balinda okukola structures okuva ku LC1 LC2 nga bateekamu nga bajjamu abaffe bateekamu abaabwe batuuka wali okugamba nti bagenda kuyita delegates conference nga bakimanyi nti ki bagenda kukola ekintu ekyo. Kati obuzibu obuliwo kye mutannamanya kiri kino. Bano bakyali bennyini oba president yakimu batokimanyi be bakona ivinze ne electoral commission okuddira eyinga constitution ya nupo okufulumizibwa. Mbyogedde agenda aloge asindika drone gisindika oba sindika ya ku maazi ensangi wano mbyogedde. Naye nkiddamu naye ekijjomanyi kinyaga bitono. Nkiddamu ekijjomanyi kinyaga bitono. Kitya ate byafaayo biddiringana. Omukazi omwenzi bw'ayenda tegaba mawulire. Omusajja omwenzi bw'ayenda tegaba mawulire. Wabula banenyoyo bwayenzeeko. Nkiddamu omukyalo omwenzi bw'ayenda tegaba mawulire. Wabula banenyoyo bwayenzeeko. N'omusajja omwenzi bw'ayenda tegaba mawulire. Wabula banenyoyo bwayenzeeko obutamanya nti gwe yayenze naye mwenzi kafulu. Oba munfuna bulungi nnyo bantegeerekese. Simayo bantegeerekese. Malina okunywa ku mazzi. Maye bintu bino bisaana okunyonyola abantu babitegeera bulungi nnyo. Ngamba mumpandikira lo message nga 3 nga nnyo bamutegedde. Mwenze ndi wo kubanyonyola bintu bino buli muntu afuna obunyonyofu bw'abanyonyofu abanyonyokere bunyonyoko. Mukitegedde bulungi. Nze nkunyonyola novaano ng'otegedde.
bangambe bategedde. Okay. Kati abo abatantegeera nga ndeeta amawulire nga ngaleeta mu maaso we batasuubira we galina kubeera be balina obuzibu ne information gy'enfulumya. Nti nze njogera amawulire agajja mu maaso nga bo balowooza nti kisiga akubeera bwe gabeera we bazimbi ne beemiima kubanga nze mba njagala kugema. System yange bagiyita mugema. Ngema ng'obudde bukyali. Kati abasajja bano baava ku university nga ba Awedde bakabinjaako ne bayitirako ne mu nkobo za mbogo akabinja ke kamu ne bajja mu DP enkulu akabinja ke kamu ne bagenda mu DP buloko akabinja ke kamu ne bajja mu Ssubi akabinja ke kamu ne bajja mu Wokotwaka ke kabinja ke kamu ne bajja mu G7 kabinja ke kamu ne bajja mu Nuupu kabinja ke kamu ne bakola G20 kabinja ke kamu. Kati goberera gye bavudde olukanga galo bavudde kati kino ekyo bakola olwalero kikwewuunyisa. Era gwe abawolereza olya mmere ki atasobola kumanya byafaayo. Era bagenda okukola gagenda kubeera mawulire ki bwe nzija n'engema ebintu bino ng'obudde bukya tegaba mawulire era tebajja kuswala era ensi ejja kutegeera nti bano twali twabamanyi nga tulinda budde butuuke. Lwaki njogera ebigambo bino? Museveni yakugamba before 2021 they were not going to be opposition party. Museveni yakugamba before 2021 they will no longer be opposition kubanga yali akimanyi nti UPC yakwata mutabani w'Obote n'amuteeka wano mu nkwawa ejjudde omwoya n'amunyigira wano n'akwata DP n'agikwata n'aginyigira wano n'akwata Jema n'agikwata n'aginyigira wano n'akwata FDC n'asooka agikubamu ogwambe bwe n'agiyuzaamu. Kati najja Nuupu nejja. Nuupu bwejja yalina okusindika abantu be bonna bajje. Abamu twabakuba ne badduka. Bano abaasigalawo ne baagala ate kati olwamala okuwangula batandika okuzimbira muli n'enzija n'ennwana entale zimwe zimutaategeera. Kumbe nze nalina kyengema ng'obudde bukyali. Kati essaawa zino kivaayo musirise. Kino kye nali ngema galeme kubeera surprise n'amawulire nti ekibira kyayaluse mbakyabuludde muno bw'omanya nti bano bagenda okukyabula mawulire babadde balina omukulu gw'okwawulamu ebibiina n'okubikyankalanya. Ago tegabeera mawulire wabula gwe atafaayo kumanya gwe abeerako amawulire gwe gamanya ntagumakyavulaga nti gwe omusajja omwenzi bw'ayenda tegaba mawulire wabula gwe gwayenzeeko gwokola amawulire kuba tewategeera nti gwoyenzeeko ba gweweganziseeko oba yakweganziseeko mwenzi kafulu oba munfunye muntegedde. Oba ndeeteyo kukago mala okubayisaamu ow'embuya mufune ebintu bino bitegeere. So kino kyenkola bakiyita preparation kwe kweteekateeka na kiki ekijja. If they say they are going to break away tegajja kuba mawulire kubanga already we know and the public already know who are they. Public emanyi be baani era ani aba afiirwa mu kiseera ekyo. Ani aba afiirwa mu kiseera ekyo. Mu lulimi olw'amateeka olwa poliisi bakiyita preventive arrest. What I'm doing right now, it is known as a preventive arrest. Police ekintu ekyo ekikola
etteeka eryo gyeriri nti poliisi esobola okukusuubiriza nti ogenda okuzza omusango wiiki ejja nekwata nono tagukola oba okitegedde etteeka eryo mu poliisi gyeriri basobola okukwata okukuziyiza obutazza musango. So what I'm doing right now is called preventive arrest or preventing breakaway from loop. Kubanga bali abagala ku breaking amba manyi. Ebintu ebyobufuzi ngo bimanyi binyuma. Oshitegera. Police initeka. Bwe kusubiza nti ogenda kubba fene. Wiche ejjanga ne fene manyi wa. Police kwata nolimo kubba fene oli kati kyekolesa wazino. Ndi mukwata bano betusuubira abagala okubba. Kubanga already batandise okweyogeza. Batandise okweyogeza. Fe bakabaka. Olo bapulaninga okubba kati obakwata ngo obudde bukyali bagenda okutuuka okubba nga bagenda okubba obijje ngo bakwata mukazi baba. So bakomredi mwena batategera kintu kino ne mujja ne mumbuukira ne munvuma. Nze ndode mu politics ago simawuli sina buzibu namwe. Chemuli nsasula mu mulimanya, chemuli funa mu kintu kino nga nze babuulidde mu muli kimanya nzo gwange ngukoze. Temwakitegeera. Never fall in love with a politician. Most especially those coming from DP. Those are mafias. They care about themselves. They don't care anybody. Never fall in love with a politician, most especially those coming from DP. No, don't. Bafeko. Akoleka muloji nga nezalo gitazisasudde. Nga ne silipa zalo jazibbi. Sina muzibu nabanvumye olwa abantu bano no. Ebyo mu politics bibeera mu kyovula nze sina bwanga ndigungira mu wabi yanvumye no. Kubanga bino mbadde bimanyize. Abasajja ba DP bro akuleka muloji nga akujiza ekiwojjolo nga tasudde za loji silipa ne tawulo za loji n'agenda nazo. Kati gwo mukyala asigadde muloji n'osasula byonna. Osasudde za loji bakusazuze za silipa neza tawulo. Ne bakusiba kati beba basajja. Okitegedde. So ndoza mutegedde bulungi nnyo kyenjagadde obategeeza ensi etegeera ebintu bino bulungi nnyo. Yensonga lwaki tubadde tubonaabona ng'okukyusa eggwanga bo nga bali comfortable kubanga baagala ki? Baagala ssente nga bakola ebintu ebyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Karate president gobalabanga omuvubuka atama ebyabufuzi ye kyakola abeera bwati aina system eri gye nabasomesa oba mwasima bamukyagijjukira kanji baddiremu eri komiko oba eri komiko kanji baddiremu gitegeere. President Robert Kyagulanyi Ssentamu alinga omukazi ategeera bbaawe nti yayenze era ng'amukutte red handed nti yayenze naye omukyala oyo omwami we bw'akomawo ewaka taleekaana amuggyako n'ensawo n'afukamira n'amwaniriza bulungi nnyo n'amuteerayo n'amazzi n'anaaba n'amuwa ne kacaayi ne bagenda mu kisenge kyabwe ne Bible ne bagibikula ennyimba z'eddiini ziyimbibwa ne kumakya n'amuwa caayi buli kimu n'agenda n'akikola ennaku nga bbiri kati ye kennyini eyayenze yatandika okugamba naye walindako bakyali bange nayenze omukazi yankutte naye omukazi tampa obuto omukazi naye kayagala kunzita yategedde nayenze teyayombye teyanvumye teyakoze eki omukazi tanzita kati bano bakyaliibo bano abalala bobulira ebintu bino
bo kye bagenda okukola kiri ekintu ekyo kusinika binnyo bo basinika busindisi binnyo kubanga bamanyi nti oli mu busa muzungu aguyita bullshit bamanya nti oli mu busa kati gwe kennyini gwe wennyini ojja ne weeropa eri omukazi nti mukwano nno omanyi kituufu kiri nti wakutte mbwezi naye kiki ne weeropa nga si akugenda nti yogera kati ye president ye system gyakozesa kyofulaga nti tuli balabira ku bikolwa byabwe tayomba naawe akuleka naye ng'amanyi kiki kyagenda okuzzaako kati yenkola president eyo gye nabasomesaako gye muvuddeko esesaamuko katono naye nga yentuufu aba abamanyi naye asirikanaga kambaleke kati omwenzi atalina amunsa ye ate yeefuula mukalu nnyo ng'omusazi obyayi ku kkubo mu kifo ky'okutwala omukazi namugamba waayi nayenze naye nga kiki atandika kukuba neyefuula nti wakabi nnyo n'akola effujjo ewaka naye nga yakoze ensobi kati bano bebenza abasiru bali mu kkuba emmeeza bayiwa emmeeza naye gwe bakubira emmeeza abatunuulidde bwati abatunuulidde bali mu kkuba mmeeza naye nga abatunuulidde bwati kati oyo omukazi w'ekika kye mbanyumirizaako oyo tebamukyamako akuwa omugwa n'akuwa emmundu n'akuwa n'obutana n'akuwa n'essasi gw'olondako ky'ogenda okwetugisa kati ye president yabawa obutwa n'abawa omugwa n'abawa n'emmundu n'abawa n'ejjambe bagamba mulondeko kyemugenda okwetugisa okitegeera batambula buli hoteri buli after 3 days bakola meeting ne bateesa bute bagenda okusula Kyagulanyi bagamba mbo bagenda mulaga nti be bamaanyi mu Uganda naye buli kimu akimanyi n'aseka okay no problem naye nga jjukira loogi zonna ez'ebyobufuzi mu Uganda zibamanyi wali osinkanyeko omukazi ng'amanyi loogi zonna eziri mu Kampala oba omusajja ng'amanyi loogi zonna eziri mu kitundu kati nabano bonna political loogi ezi zonna across the country zibamanyi kati bagenda tugamba ki if they break away gagenda kubira mawulire kuba tubamanyi naye bakimanyi nti kuno tukikoze tutya kyovula bakikubira Masaka bakikubira Masaka okitegeera bakikubira Masaka bagende bakikubira eggulu oba bajje bakikubira mu Kampala wakati oba bagende Nakaseke oba bagende luddawa bakikubira Masaka mukitegedde kati bakomuleti zimwenna nze sina buzibu nammwe ngwabawulidde ebisigaddewo byonna ensi ebimanyi kati kiri gye muli nze abadde bampalampa sina buzibu politics muludde mumanyi kibintu bigwa musirika nenga ate bijja mumanyi kati bakulu oba mukola buleka awe oba mukola ki si mawulire kuba ffe tumanyi abatamanyi bagenda okulumwa ffe tugenda kulumwa ate bano babagenze for good nga tebagenda kudda kubanga it's not all about Bobi Wine or His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu or Lumbuye. No, it's all about to the indigenous citizens of Uganda who voted those people. They are the one to challenge those people, not Kyagulanyi, not me, not you. The indigenous voters in all those constituencies where they come from, not me. Watch the get there. So, basobola okudda ku radio libekyaga ne wali eri. Kyenkugambye gojja kudda ku babwe bagende mukazi agenda kunzita nenga. Akulabira akwadde ke ya kwa buli nako nenga akimanyi wayenze. Kati bali babboyi babo babuli ebintu bagenda kusekera bagende mukazi kitufu agenda kutta. Nengo ine okuddayo. Era ogenda okudda mukazi akujulira emmere akutereye amazzi. Buli kimu kikole mpaka gubonolopa kati beri weyo naye kijja kugwa zo gwange ngokoze
sina kyengenda bagamba kisuka kwekyo kubanga buli muntu yenna yetegerera muntu mukulu. Politics anyuma ngo mumanyi naye alimi omutwe nga tomumanyi. Alimi omutwe nga takola ki nga tomumanyi. Buno baka njagadde mbuzanye mu dakiika 5 mbote nabo bugendera kuwa ku message emba wadde mbuulize bulungi nnyo. Muganda wange Fred kansubire nti buli bulungi. Message ene gende omwami Abedi Bwanika. Abedi Bwanika Lumbuye Fred yavayo nayogera mission zammwe zonna ezabaleeta mu Nuupu. Abantu ne bamwambalira. Ne bagamba simanya wala mpa abakulembeze akola biki. Kumbe yali abalabye. Ate naffe twali tubalabye era nga tubamanyi naye nga tulinda ekintu kimu mwenga mmwe mweyabye. Abedi Bwanika ozze weeyabye ne banno okutuusa bwe weekubye omusumaali mu kigere. Ng'oli kaleediyo kamwaka ka CBS kemutambulizaako obulimba kemukuumiddeko bannayuganda nti tebategeera mujja ne mwogera ebyobufuzi ne abantu ne balowooza nti muli ku mulamwa kumbe temuli ku mulamwa nga ne bimujja okwogera ku CBS okwo emu baba babibagaye nti mugende mwogere kino mwogere kiri. Abedi Bwanika wavuddeyo n'ogamba nti tebatawaana okuzunga e Masaka n'akakofiira ku mutwe. Abedi Bwanika kankubuuze Masaka gulooza bannayuganda oba bannamasaka obayita basiru. Abedi Bwanika teri munnamasaka gwogenda siriwaza kababeera abeeyo mu kyalo nga sibawana ab'omu Central teri gwogenda siriwaza kuba bakumanyi. Okumala bakumanyi njagala ombuulire bwe weesimbangawo nga president constituency wafunamu obululu bumeka. Constituency eyo gy'okulembera kati nga MP wagifunamu obululu bumeka. Ekyo kimbuulire. Ekyokubiri e Masaka awo eryo ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ge gamu ku masaza ageesigibwa eri Emmengo oba eri Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka amaze n'obulwadde ebbanga eriwera. Abedi Bwanika njagala ombuulire oba wali ogenzeeko mu constituency yo n'ogamba abatuuze b'okulembera n'obagamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera bweti ne bweti nga ne bw'ojja kaleediyo kamwaka ka CBS tewanyigaa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Abedi Bwanika bemukolera tubamanyi. Abedi Bwanika taba kuba Kyagulanyi Robert Ssentamu oli ogenda kuwangula waani. Osokodde awo oyogere ku nkofiira mutemuleetee n'enkofiira zammwe emmyufu. Abedi Bwanika olina buvumu ki obwogera ku nkofiira? Eyo omanyi abaana bafiiridde mu nkofiira eyo. Abedi Bwanika ffe tukumanyi ne bw'otunula obutunuzi bw'oti otunula nkwe otunula bunnanfuusi n'amaaso go gonna galabika bunnanfuusi ng'okaayanira bufu. Okaayanira bufu twetaaga kukyusa Uganda ng'okaayanira bufu. Abedi Bwanika mpuya nti wasoma oli musawo wa bisolo. Gwe kyolowooza abasawo b'ebisolo okwetoloola ensi zonna bali mu byabufuzi? Ne gwe omanyi ekikuganya okubeera omusawo w'ebisolo? Gavumenti gy'osaavingiramu ekusindika wano awantu weegenda okukunyigira weekulabira mu byobufuzi. Goza Abedi Bwanika singa wakozesa ekintu kye wasoma ekyo n'obeera mu busawo bw'ebisolo omanyi gye wandibadde? Wandibadde osinga ne bannabyabufuzi. N'omanyi lwaki tosobola kukozesa gundi profession yo? Omanyi lwaki? Lwasonga gavumenti mbi. Tunuulira ku baddokita banna basomye ebisolo okwetoloola ensi zonna olabye basinga ne bannabyabufuzi. Ettutumu. Abedi Bwanika bino bavudde n'ogaa nti muzimbye empuga muzimbidde wa? Mumuzimbidde mu muzigo muzimbidde mu factory. Mpuga ebbanga lye mumuzimbidde limugaa nti mumuzimbidde. Kyagulanyi akutte ku mpuga emyaka 3 n'amugjayo mu factory yammwe gye mubadde mumuzimbireyo gye mutugamba. Mumuzimbiddewo emyaka ameka? Njagala ombuulire emyaka 25 gimaze n'empuga mu byobufuzi kifo ki ekyobuvunaanyizibwa kye yali abaddeko? Kimbuulire mubadde mumuzimbirawa? Ebimugamba sima yali mukungu Emmengo yali akulira gundi ki? Yali akulira kitongole ki? Abedi Bwanika tutufuula bantu basi, tutufuula baana bato. Tumanye emizannyo gyammwe, tumanye emizannyo gye gyakuleeta. Wena ne bw'otunula bw'oti n'okanula amaaso otunula nkwenjereere bunnanfuusi.
mwagala kutta Kyagulanyi tukimanyi mwagala kutta Kyagulanyi yalinya migati jammwe yalinya mbugati bwammwe temukyalina omujade n'ekikumi bono wesimbanga okuba president nga gwosooka ekkololo okukulisa Museveni nga bwawangudde ozitwamanyanga mission zakuleetanga twakimanyi nti walinga Katumba oyo ebiseera ebyo Abedi bwanika kusafe tuli baana bato kubuza tukyali basiru oli kube Masaka kubuza Masaka tebategeera kubuza tebakumanyi gwani ebanga lyomaze mu parliament constituency eyo wali ogikoledde ki Abedi bwanika tuli ku myaka tetukyali ku myaka gyammwe mukati mwazikira muli awo ekijja kyekijja tunoonya Tereza Gwanga mumulwanira bufu olwanira bufu enomeze n'emifumbi nakulaba ku CBS nawe nomeze n'emisuwa omeze n'emisuwa lwaki wakaaniranga bwa president lwaki okaanira obwa MP Masaka Wekenyini wajjanga ne weyogeza ku CBS okwo busimanya Buganda teyina mukulembeze Buganda bombanga mwali muzimbye empuuga nojja noga nti Buganda teyina mukulembeze ngate muzimba mpuuga kuba mukulembeze lwaki wagamba nga Buganda teyina mukulembeze kuba wagambanga busimanya abanyankole beetegese abawesitana beetegese naye Buganda teyina mukulembeze teyina gwetegese kati Abedi bwanika oyaga tufuula mu ssiru kyogamba bino kimanyi nti muzimba mpuuga Wale muzimba mpuuga oba mpuuga mbale mwagala muzimbira mu Nuupu kumwe ne Kyagulanyi ani asinze okuzimba mpuuga Kyagulanyi akutte ku mpuuga just emyaka esatu bwegiri gumu ebiri esatu namufuula ekyo kyali namufuula ekyebbeeyi kati gujja wano oyogera ebintu ebitategereka omusajja omukulu enkwezi kujjudde oyo mpuuga abadde mu DP nga talinayo yadde akafaako obuvunaanyizibwa n'akamu bwe kati abadde mu TJ nga talinamu yadde akafaako obuvunaanyizibwa kaalinayo bwe kati abadde mu Ssuubi nga talinayo yadde akafaako obuvunaanyizibwa kaalinamu bwe kati n'atandikawo okutuwaaka mwemize gyammwe tugimanyi nja kuliyetingawo bubinja bugenda kumalawo bibiina ngera omuleta G7 smart G20 mpuuga abadde mu DP nga ne Masaka yennyini gyatwalanga MP nga DP temuwangayo yadde akafo akasolooza essente ezigula kaadi ya DP nti oba yemuwanika oba nga talinayo yadde akafo n'akamu mpuuga mubadde mumuzimbirawa kyetubuuza bwanika yogera bibyo ggwe nga ggwe ate leka kwogera bintu ffenna bye tumanyi ebyo muwulidde si bigambo byange bya Munnayuganda asibuka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Masaka abooluganda mwebale kumpuliriza mwebale kubeera ku vidiyo zino olubeerera obufunza katambi kaliro kawedde buli omu atambula emirembe adde yapangisa ne mmakage ate tusinkane ku saade muli mulange mmekusa bbiri ezakawungezi mukama bankuumire twesabire nga batusabire eggwanga naye ate musabire nnyo eggwanga era Democratic Republic of Congo ne bannayuganda abaliyo kubanga ekiriyo kitokota sekisaanikire waliwo footage omu gwe saagala kuta naye okutegeeza abantu bano nti batambulirako era buli kimu kimanyi kye bakola wulira bulungi nnyo nga nfundikira okutegeeza babboyi bano nti batambulira kati buli kimu kye bakola nkimanyi mpuuga ene emmotoka kati gy'otambuliramu kamera zange zaakulinda ku KFC erubaga for 1.5 hour nekye wali okola nakyo nkimanyi emmotoka yo kuno kwoli kamera zange zaakulinda ku KFC erubaga for 1.5 hour nga zikulinze mwaka akamotoka ko ndozo kitegede ti kamera zawe zikutambulirako mwaka akamotoka kako buli omukola meeting wonna mbeerawo eyo motoka yo kamera zange zikutambulirako buli wamu emotoka motambulire eyo
1.5 hours nga zikuliko zikutambulirako buli kimu kye mwagala okukola. Ne guy yakuleetera package wa SFC yali avudde mu State House. Kati njala kugamba kamera zange zikutambulirako buli wamu n'akabinja kammwe buli wamu omuteeka meeting limu okukola buli wamu. Emmotoka mwotambulira ng'ogenda kukola mission. Ffe twagala change. Bemba mwajja mu kibiina kikyamu mwasangayo abamanyi ate tuli bakoowu. Kamera zange zibatambule kwa gurupu mwako simanyi 20 mwataddewo top 5 simanyi biki mugenda ludde munaateeka ludda buli wamu manyiwo era buli kimu nkyogera era buli kimu nja kireeta wano. Eyo emmotoka yo ku Lwokutaano wiiki ewedde yali Lubaga ku KFC. Era kati nkimanyi ogenda kukubira ba KFC bakuwe footage motoka kyezaali awo. Nenga owa SF sokuva mu State House yakuleeta package wamulinda 1.5 hours sawumu n'ekitundu omulinze. So buli wamu mugenda okuteeka meeting baziti zonna buli kimu tukimanya abantu mbanyonyodde olwalweza bategedde bulungi nnyo. Kati katulinde wetulaga mujja kuwulirawo. Ne mbagambye muwulidde bulungi video njagala video mugitambuze olwale buli emu etuuka wayina okutuuka. Mukama bankomere nze neriddewo.